Abalangira n'abambejja bassebo ne bassebo naye singira ddala okugamba abalwanyi ba Kabaka mwenna. Abalwanyi nno kyawukana nnyo n'abatabaazi wamu n'abawalattanyi. Byonna lwakuba nti byogera ku kulwana naye byonna bintu bino bya njawulo. Waliwo n'abapemberanyi, eriyo n'abagombya. Ababagombya be bali nga balala nnyo nnyo nnyo. Kakati ngenda kuddamu okubagamba bwe nti Omulangira Kidimbo wazeemu n'oŋŋamba nti senga ogambye nti abantu tebeekalakaasa ku gulawundi, abantu babamenyera amayumba gaabwe, abantu babayisizza bubi. Kakati nno njagala kugamba nga njogera nga nze neemanyi nze nga nze obuufu obwange bwe nnyimiriramu siyinza kukunga bantu babeene kugenda kukola mmwe ate abala kye musobola okukola. Nze ng'Omumbejja sisobola kugamba Baganda ebintu ebimu, sisobola bibagamba. Mbigamba ebyo ebigwa mu kiti kyange nga nze na biki bye nteekwa okukola, kubanga kye njagala obbategeeza Omuganda yenna ng'alwanirira Kabaka we ne bw'atta omuntu ng'abadde ataasa Kabaka tabeerako musango ku ttaka lya Buganda, tavunaanibwa. Eyo y'ennono y'Abaganda. Era kye ngenda okubagamba nti we twogerera wano Mayiga nakamugerako okumala emyaka 3 mu butambi nga bwendabula Abaganda. Mayiga bw'atava Mmengo Kabaka tetulina n'Obuganda buweddewo, agenda bumalirawo ddala, n'ennono yonna agenda gitta. Katikkiro Mayiga yaggala amasiro ga Ssekabaka, ne tumugamba nti Katikkiro ow'omulamu tayumba bassekabaka bali bukaaba, baagaana. Ebintu byonna byonna bigenze bituuka ku Kabaka bitandikira ku mikolo egyakolebwa ewa Ssekabaka Nnakibinge omulwanyi asula ekaaso, ne bamenyawo ennyumba eyali ey'omuwendo yokka yali esigadde mu Buganda, ne bagimenyawo. Oba kati zirimu ennyumba 3 endala sijja zoogera, ezaazimbibwa Ssekabaka Muteesa ng'akyali mu nnyama. Ennyumba eya Ssekabaka Nnakibinge yagaananga abalangira bangi nnyo, naye bwe baamala okuwa omukongozi wa Nnakibinge obutwa bajja nga tewali ajja bagaana, bagenda mu maaso. Era ebintu bye bagamba babuloga abamu byagamba nti abalangira bennyini, kati onzira mu mwami oyo Kanga Kayagaye nti abalangira bennyini be batta Kabaka be babirimu. Abo bonna ogenda obeekanga abagamba nti balangira nga si balangira. Kati ogenda kuga nti Wasajja mulangira wa Buganda, Akireiminga obulangira bwe ng'ava ku luzzi eri Kabowa najja yeetunga ku baana b'omulangira ne yeenyigawo. Buli luse Wasajja waayise waliwo omulambo ogugwa mu Royal Family. Buli agamba nti yeesima mu Wasajja era waliwo omulambo ogugwa. Ogwo musaayi guli mu ye Wasajja ku sayidi ya maama amuzaala. Antegedde antegeere. Kati ogenda kuŋŋamba ani? Wuyo Musaanya Engobe batugamba gwe muyita Ssaabalangira niye Nnaalinnya Kagere gye munsonyiwe sijja namuyita Nnaalinnya kubanga tomala kutunda kibira ky'Amagonga ate ne nkuyita nze bwentyo, nina kukuyita Saala Kagere kubanga kati wava mubategeera mwafuuka banyakuzi nabasaanyaawo Buganda. Kookola agenda okuluma mmwe, Kookola agenda kubaluma, kansa gwe ŋŋamba ajja kuluma mmwe, alume abaana bammwe be muzaala, abalume mwenna abamalewo lwa kugenda nga mutunda ebintu by'Obwakabaka bwa Buganda. Mujja kukwatibwanga kino kibate mujjewo ekirala ne bwe banabe n'ensimbi ze mufuna zonna ziggwere mu kubajjanjaba lwa kutunda bintu bya Bwakabaka bwa Buganda. Ebyo sinze nabyogera.
ebyo byayogerwa bifuulanye omulangira omwana wa Kabaka omwana wa Mujaguzo. Mbadde nnyongerayo okubagamba kakati mugenda ne mutugamba nti abalangira n'abambejja abalumba amasiro ga Ssekabaka Nakibingi ne bajjawo buli kyali kiriwo ne bamenyawo ennyumba gye twabaga nti ennyumba eyo Ssekabaka yagambanga nti mugizimbiranga munda era mugirekangamu ng'eri munda. Byonna byonna babimenya ne babijjawo. Eyo ye yatandikira ezo 2021 eyo yatandikira olutalo olugenda obutereevu okulumba obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Ebintu byonna byonnayogera sejjusa butambi bwenkoze byonna mbikakatako byange nabyogera nga nwanirira Ssaabasajja Kabaka, nga nwanirira obwakabaka bwa Buganda, nga nwanirira oluli olulangira. Wabula abasajja ba Beene oba abatabazi ba Kabaka abali mu Buganda abaagala okubaako kye bakola oba bannayuganda abaagala okubaako kye mukola nga muli ku ttaka lya Buganda, si nze ngenda okubalagira ekyokukola. Mukyekwane, mukyeragire, mukikole. Nze bendiko bagamba Abaganda nti bazibajjira kumuzaawo kanyamibala. Abali e Buganda, abali mu Uganda, mukole nga bannayuganda, mukole nga Abaganda, mukole ekisoboka. Naffe abali eno abaawaŋŋanguka edda, naffe tukole kye tusobola. Naye nga obwangu n'embiro mulumbe embase za Uganda zonna nga mugenda nga mwekalakaasa. Bwe tunaamala ezo tujja kuzzaako embase z'abakulu b'amatwale. Omuntu eyali ow'ettwale lya Buganda eyasooka okuwaŋŋangusa Kabaka waffe n'afiira mu nsi endala, eyo tujja kulumba embase zaabwe nga tubabuuza lwaki balagajjalidde Kabaka wa Buganda. Ne bakabaka be mumanyi abali mu nsi ezirimu bakabaka nabo mubalumbe, naye nga mulaga temwerabira ebifaananyi okuteekako Mayiga nti terrorist, muteekeeko Nabalamba nti terrorist, muteekeeko ne Wassajja nti terrorist, Conman and gangster dismantling our kingdom. Ebyo mbiwandiika mu Luzungu, mu Lunyaanyimbe. Abamanyi Olujapaani muteeke mu Lujapaani, abamanyi Oluguliiki muteeke mu Luguliiki. Abantu bano ebifaananyi bya Nabalamba, Agnes Nabaloga, David Wassajja omulangira w'Ettoolo, Charles Peter Mayiga terrorist yakatta omutaka. Temwerabire okuteekawo ebifaananyi ebyafuluma nga omutaka l'omwa baakamutta, kubanga Mayiga is responsible for that murder, 100% responsible for that murder. Sibamuwayiriza na buwayiriza, Mayiga ye yakola olukwe olwatta omusajja oyo. Obutemu tetuyinza bukkiriza kuwaŋŋama mu Bwakabaka bwa Buganda, ekyo tekisoboka. Wassajja akakatabwako okufa kw'omulangira Arnold Simbwa bwe yali alowooza nti agenda kutwala ekifo kye mu mutima gwa Kabaka. Wassajja abaakuba Arnold Simbwa akatayimbwa bantu bammwe gwe ne Mayiga, era be baakuba omwana wa Ssenga Muggale Kisingiri akatayimbwa. Muli batemu. Wassajja muli batemu, kyemuva muteeseteese okugenda okutemulira Kabaka gy'ali. Kabaka alina eddagala ly'amira. Mwalikyusa ne muteekamu eddagala eddala. Mwabikyusa bituufu. Abaana ba Kabaka, Wassajja n'ozibira abaana ba Kabaka. Abaana ba Kabaka Mutebi be batta kitaawo akuleke ng'oli muto, omukama w'Ettoolo. Be baamutta akuleke ng'oli muto. Wazaalibwa Mei n'afa mu Desemba. Si be baamutta. Naye oddira ogutima gw'ogubi n'ennaku gye wakuliramu ng'ogiraba gy'oyisaamu abaana ba Kabaka Mutebi. Abaana abo Wassajja mubakola ebintu kigenderere, kagenderere.
ne muganda abaana booli okumulaba era bannange enkuba eryoka netonya ne tulaba ensisira bwe zenkana emyoyo abantu kabagende nga emyoyo abantu kabagende nga balaba obubi bwammwe bye mukoze Kabaka Mutebi bibi nnyo 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 nnyo. Nze nabagamba mumuleke mumuleke akomewo mumuttire mu Buganda. Lwaki mumuttire eyo mu ddungu gy'atasobola na kussa? Ekiseera kituuka Kabaka nga tasobola kussa. Whether yeri tagisobola. Nyemwe mumaliridde kumutta bubi. Nze omukyala yaŋŋamba ate mwesiga. Yaŋŋamba mwesiga. Era mugenze ngamba ate senga wakaaba ye nakaaba kubanga information gye nafuna yonna saasobola giteeka mu katambi ka ddakiika 3. Ne byenjogerako wano ngamba abantu Abaganda mbagambako bitono. Abaganda mwekambe okutaasa Kabaka. Kabaka bagenda muttira Namibia bamutwala kumuttirayo. Kyovola nti bakoze enteekateeka Kabaka omupya bamuteekako batya omulangira Wasajja atunga ne gawuni azirina ezigenda omuteekako nga Kabaka. So si mukuza tebabalimba. Oyo Nabalamba agamba nti oyo avumira ddala lero oyo mwana wa Kabaka Mutebi. Avuma n'ennyina. Era agamba oyo tebayinza tebasobola kubanga nnyina tali ku buyigirize bwa Nabalamba Nabaloga mwana wa Lusimbi Mpanga. Bano abantu mulina okulaga ensi ba terrorist mu Uganda. Terrorist mu Buganda government. Ate ekirala sebo mulangira Kidimbo muni ebintu bye mumanyi okwogera. Ogenze n'ombuuza tate kati luli bibadde bya Buganda akakuli ka Buganda ate kati lwaki obitadde mu government. Simanyi mwe balangira simanyi ani oba alina government oba atalina ani. Niye nze kye nnyina obbagamba ti namanya Museveni nga temunnamumanya. Nagenda okumanya Museveni nga mwe temunnamumanya. Omwaka gwa 1979. Ompulya bulungi. Mwaka gwa 8 nze okusooka okulaba Museveni. N'olwekyo ate tumbuulira mumanyi nnyo n'okusinga Museveni twamuwa buli kirungi. Museveni twamuwa amazima. Museveni twamuwa obwesige. Museveni twamubeezaawo n'atwefuukira olwali okufuuka pulezidenti. Ffe abamuyamba kuffe kwe yatuukira. N'olwekyo tuyinza kuŋŋamba nti ate sisobola kwogera ku Museveni. Ebyo Museveni byayogedde ne byakozaawo binzijukiza olunaku lwe twagenda okumusaba okulaba abantu baffe nga bamaze omwaka mulamba teri abalabako. Nga n'abaana abaazaalibwa batandise okutambula nga bakitaabwe bali mu makomera, kojja baabwe bali mu makomera, bajjajja bwe bali mu makomera. Mwaka mulamba plus. Nga titulabye ku bayeekera byasooka kukwata ate nga bonna baali Baganda. Ate nga abamu baali baana ba mikwano gye abamuyamba mu nsiko. N'olwekyo nze tojja kumbulya Museveni mumanyi nnyo Kidimbo okusinga kutegeeza mulangira oyo omwami mumanyi nnyo okusinga era bwe ngandi mumanyi. Ebyo bye mwalabye nga basaba twagendayo abataka abo nga bw'obalaba. Twagendayo n'abakyala abamu baafa abamu bannamwandu abalala baabwe tebasobola kuvaayo gye baali babasibira. Omukisa ogumu gwatukwata abafa abamu twabawonya. Naye twagendayo era n'atubuliifinga nga bwe yabuliifinze abataka abo. N'atuwa n'obuyambi obutaatuuka. Obuyambi bwe tebwatuwa bwakomaawo ng'ayogera. Naye tetwafunako wadde nusu. N'olwekyo mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa ze. Bajja n'ekintu kye bayingiza mu 86 bajja n'ekintu kya siyaasa kulimba mu balimbe na kati myaka 4 bakyatulimba. N'olwekyo saagala toŋŋambe ate senga oyingiziza mu gavumenti ye kyeyendere bwalyanjola. Ebintu bino bibadde Mmengo nga tubisibye ku Mmengo era nga tumanyi nti biri Mmengo. Naye ke yayisa abataka n'abatwala n'atulaga nti yalina n'obuyinza obugamba ab'e Namibia okukkiriza bano okulaba bano. Kikamukakatako ye yennyini Museveni nti akimanyi era nti yayetaba ne Mayiga okuwaŋŋangusa Kabaka. Kubanga tewali yasasula private jet yatwala Kabaka
okujjako nga gavumenti ya Uganda yagisasula. N'olwekyo temutulowooza nti tuli basiru. Kabaka gyali era buli muntu kati n'abalala batandise okukitegeera. Mayiro kilomita ziri mu 889 okuva mu kibuga kya Namibia ekikulu zi kilometers. Bw'otuuka w'okyamira okutuuka wa kabaka gyali mu kibira ovuga eddungu n'ekibira mayiro 98 okutuuka ekifo ekyo kabaka waakumirwa kati. Omulangira Ndawula bwe yatuuka we yali kabaka baamujjawo ne bamuteeka awalala. Era akumibwa abasajja bannalwanda. Era waliwo abo abatuuseeko era ne bibagambye tewali kyabulimba kabaka baamusiba. Nze mujja kwogera bino mulimberimbe mukumpanye mukole mutya nze sisobola kukumpanya ku kya Buganda. Sisobola kukumpanya ku kya Bwakabaka. Sisobola kukumpanya na kulimba kukikwata ku kabaka Mutebi. Sijja kubikola. Abali enkwe muzirye. Nenze tajjoba sijja kulya nkwe. Sigenda kulya nkwe era saagala ssente bazimpadde mu buwumbi nti nsirike niye nagaana era sirizirya. Nze sina kye ngenda kungula ku nsi. Abasajja abali bannagagga bazza abalwana tuzeewo Obwakabaka bamulwana bagenda baatwala ki ebyabwe byonna tebabireka ku nsi. Nze tonnyumeza. Basajja bakasiiwukira wano baabakuba obutayimbwa ku mutwe. Ezo zegganga zaabwe abo. Be basoose okubwa obutayimbwa olowooza Arnold Simbwa era Arnold Simbwa mwana wa mwannyinazi. Ne bwe kiri bajje nkusabira mwana gwe kuba ali muntu mulamu nnyo nakwagala nnyo mbirowoozo byange. Naye Wasajja mwakola buyo okutta omwana oyo kubanga kabaka yali amwesiga. Ng'olowooza gwe kenyini Wasajja nti akutwalako ekifo. Oyo Wasajja mulabirawo n'obuseko obwo mutemu muzibu. Mutemu ddala. Ate ekirala Abaganda tetuyinza kuddira musajja kikunta ky'abamalaya ba kibuga. Na kibwankulata ky'abatamiivu nti ayinza okubeera kabaka wa Buganda. Wasajja tekisoboka ekyo. Ekyo tekisobola. Tolina bisaanyizo bikufuula kabaka wa Buganda wajja oli wa myaka 20 n'okusoba. Nga lyakuwuliddeko nti oba wazaalibwa oba oli Samwoya oba oli mulangira oba oli wa Luvuuvuumo ne weetondekawo mu kifo nti oli mulangira. Kubanga olabidde ku Katerega mulangira ne Diana teyegala mulangira era mu Mbwejja era banyaabwe ababazaala bonna Abaganda babamanyi ne basenga baffe batugenda nti abo Baganda bammwe. Naye tebatugambangako Wasajja nti oli basenga bayogererawo nti oyo tebakumanyi era ffe tetukumanyi. Tubadde tukwatirwa bunti bulamu butakuswaza. Naye omulangira Tebandeke atubuulire bwe yakusanga ku luzzi. Osokojjo otungako Weesifuula omwana wa Ssekabaka Muteesa. Tukooye tubakooye mwe mubola bannammwe ate mwe mutali ba munju. Oli owa Walusimbi Mpanga yagoba n'agoba bazzukulu ba Ssekabaka Muteesa. Kati gwe kenyini Wasajja mwegase ne Nabaloga musuula Diana eddalu nti mulalu. Muli babi musudde kabaka mulalu. Kubanga muggusa ekintu kyammwe ebintu byammwe bigazi tubimanyi tetujja kusirika. Amanya nze tajooba. Wabula Abaganda kinjagala obbagamba Abaganda abali eyo abavubuka ba kabaka mwena abali e Buganda buli omu akola ekisaanidde ye kyalaba kisobola kikozesa ekyokulwanyisa okutaasa Ssaabasajja Kabaka. Kubanga omulangira ngambye nti okoze bubi nnyo gamba Abaganda oba abantu ba Uganda nti tebeekalakaasa. Mukole ekisaana mu ngeri yammwe mu busobozi bwammwe. Naffe ffe tukole kye tusobola eno mu busobozi bwaffe. Ekigendererwa kimu kulaba nti Ssaabasajja Kabaka akomawo mu nsi ye ku lwawo bwe. Kubanga Ssaabasajja Kabaka Abaganda Ssaabasajja alaajanya ayagala kudda Buganda. Ssaabasajja alaajana ayagala kudda mu nsi ye. Ssaabasajja alaajana tayagala kufiira mu buwaŋŋanguse. Ge mazima amasengejje. Nze tajooba.